You are watching Tariq Media. Welcome to our channel. Omuliro gwokeza ekizimbe kya Gagawala gutandise ku saa 12 n'ekitundu okusinziira kubabaddewo bagamba nti omuliro gwandi baguvudde ku masannyalaze n'abafumba emmere nga kigenda mu 12 kitundu then bwe gutandise n'endaba ekikka bwe ndabye ekikka then necommunicating n'engamba basirikale ababadde okuba naye nga mu buli ngeri tutalina nakubuusibwabuusibwa masannyalaze. Ekizimbe kino tulinamu abantu abafumba n'okulyanga emmere tulowooza nti oba oliawo nti waliwo obulagaja bwe bwagudde tuviiriddeko edduuka okujja omuliro kubanga libadde edduuka limu emirimu gisanyaladde okwetoloola enguudo ezitiranyewo ne Nabugabo era ng'obwedda tewali akkirizibwa kusala. Abazimbi moto batuuse mu bwangu okuzikiriza omuliro kyokka basanze akaseera akazibu. Kivudde kuba nti amaduuka agamu nga bali gatunda mipiira gy'emmotoka obwedda gye bavanga omuliro gyegudda. Abapoliisi begattiddwako ekitongole ky'amagye ekisikiza omuliro ne balwanagana nagwo. Amazzi gabaddemu ne basimpiira ku taapu eziri okumpi n'ekizimbe ekyo. Abamu ku bantu boogedde ku kikangabo kino ne basaasira abasuubuzi olw'okufiira emaali yaabwe. nensaasira nnyo abananyini maali n'ab'ebizimbe naye tumanyi womuliro guvudde ku kino naye singa okutawaanya omuliro guno okubeera omungi guvudde ku oyiro abadde munda. tugattagatta amaduuka gawerako gasukka mu 15. Abalabi bazizza poliisi olw'okuyisa obwangu mu kutangira omuliro butakwata bizimbe birala. Ssentebe w'ekyalo Shawulira ku Bakirumu ng'ategeeza nga poliisi balina okunoonyeza ezuule ekivuddeko omuliro guno. Naye era kyetaaga n'enzimba y'ebizimbe kati abakezizire nga bagaba pulaani nabo babeere basaale nnyo okwetegereza nti ebizimbe babizimba nga birinako ebifo ebiteekebwamu amazzi ebizikiza omuliro kubanga kati wano omuliro gwatukutte twali badde twakozesezza ebyo byaffe eby'oku kizimbe naye nga tekuli. Ambulensi obwedda zisomba abasuubuzi bananyini maali Bazilise kuba emaali yaabwe esaanyeewo. Disani Mutyaba yakusakidde Gulu ku Byabukadde TV. Thanks for watching Tariq Media. Don't forget to subscribe.